Yes. Tuyingiddewo nga bulijjo as photography as events. Yes, tuyingiddewo olwaleero n'omwami gwe mbadde musinga okumbuuza. Twamukyazaako recently, twalina omukolo gwe twaliko ogw'okukya ne tunyumyanyumyamu era emboozi twaji recordinga mu comment ne bagamba naye MC oyo mukomyeyo, MC mukomyeyo. Ekituufu kiri nti information gyatwa yali educative nnyo. Era recently namukubirako ku simu nga kyemwebuuzaako era video nengipostinga wano ne bagamba naye omwami oyo information gyalina eri vital. Era abantu abasinga badde bambuuza ebibuuzo ebimu ku byo ngenda gezaako bimubuuza abeeko atuwe endowooza ye nga ye bw'asuubira bw'asobola okulaba engeri gy'aba atusomesaamu twongere n'ensonga y'emikolo mu maaso. Mwami tukwaniriza omukulu Nassa. Amina nange nsanyusa okubeerako nammwe ku Daffy akakaddako nange sikamanyi nga nawe bw'otamanyi bifaananyi naye ng'ekiddako kyo kiri podcast Seat of the Genius. Yes. Sigenda kusaba kweyanjula because kati goli wa mu nnyumba era ababaddeko baba bakumanya era bakimanyi nti tuba tukufuna all the time okola ng'otusomesa. Yes, tubadde n'ebibuuzo abantu badde batubuuza mu community yaffe nga beebuuza ne bagamba nti lwaki wano mu Buganda onansonya tukiddewo mu nsonga lwaki wano mu Buganda bwe tuba tufuluma tuba ne vibe ne tuzina tuba nga abeewebula naye ate eri mu western abanyankola abato baba bafuluma babeera bakakkamu balina engeri gye beetwalamu kiva ku ki? Amina. Kakati amawanga ag'enjawulo gonna gali wano mu Buganda wano we wali entabiro ya buli kimu ojja kwesanga nti wano tulinawo abantu abamu nga baava katugambe enkole naye nga bakulidde wano era bakolera emikolo gyabwe wano. Kati ebintu ebimu bye tulaba tulinamu nnyo intermarriages ezivuddeko okuleeta ebyo okubeera nga bwe tubikola ki nga bwe tubiraba. Ngenda kuwa ekyokulabirako nti omuntu bw'aba abadde wano nga yeeyisanga bwe yeeyisa kyekibaviirako okwekola ebyo ngera wolaba kankigaziye broadly nti Abamerika tebalina nnono kubanga gye bali ku ttaka ggwira. Okitegedde? Kati tukomewo ku kibuuzo nti lwaki Abaganda balina vibe nnene ate okusinga bali abakyakuumya ennono yaabwe. Ekisooka nti wano wakuŋŋaanya olw'okuba nti wakuŋŋaanya buli omu akola by'ayagala. Kati ate naffe abamanyi ebituufu tetubikola nga bwe birina kubeera. Olw'okuba njagala nsanyuse mmwe abagenyi bange kati gwe waliwo Moze yava South Africa akulidde wano oli yava Ngulu abadde wano ye alina engeri gy'abadde amanyemu ebintu ebijji bitambulamu. Kati tulina kuddayo ne tumanya culture etambula etya kuba ebintu ebimu bye tulina kuzanyiramu olwaleero bwe tutandika okufuluma nga tubuuka mu bbanga tukkirira tukola ki tetukyasobola bizza amabega. Imagine abaana be tugenda okuzaala oba generation eneddako eneebeera etya kati obula abingi nnyo wano ffe wano tetuli strict ku ki kye twagala ate ekitali eri kuba eri bo bali strict nti bwe mba njagala kino. Kati tutunuulira ebintu ebizze bikyuka ng'ebirabo ebijja ku buko. Abantu abamu baleeta ebirabo luli twali twogera ku bisolo nti ebisolo tebiri mu bintu ebijja ebiwasa omukyala wano mu Buganda naye olw'okuba tulina gye twabiraba nga bannaffe babikola kati ojja kusanga ne taata asaba ente nga naye bwe tuba tetwextendinze nnyo okugenda wala nga omuntu akusaba ente alima kindi ate nagamba mpaamu ente naye ozireete mu bbaasa njagala ente 10. Kati nga buli kimu bwe kikyuse n'emikolo gikyuse kuba byonna bikyuse. Nammwe ab'ebifaananyi bano bamoze tebakwatanga kamera bwe batyo zaali za njawulo kati nabe bikyuse kati nawano bikyuse naye ate tusesetuse nnyo era nze omu ku bantu nsonyiwa ndazeemu naye nze omu ku bantu abaali basinga okukuba ekyokuba nti bakama baffe abali emmengo bamanejinga ffe ng'aboogeza abaluŋŋamye ate ne balekerera mmwe abategeka emikolo. Balina okusooka okusensitizinga abantu bali abategeka emikolo bakama baffe ne bababuulira biki ebigenda okukola ki okubeerawo singa twonoona obuwangwa bwaffe. Kati omuntu agenda okuyita Nassa ne Daffy ow'ebifaananyi ng'alina ky'asuubira
ekitambula nga bwe kirina okutambula. Leka nze nassa ngenda kutuuka ku mukolo gwo ongamba abaana baabo bagenda okuzina naye nga abaana baali bakaliyoke. Abaana basinga baali bakaliyoke. Talina gwatya, talina kyeraliikirira. Bazina yambuka kkirira kuba tebaba family gwe gye bakuzaala ddaffe olina by'otakola. Kituufu. Kuba bo abantu obawe ekitiibwa nga nabo balina we bakulabira mu kifaananyi ekyamukaddewo. Kyokka ate nze azze obuzi nsobola okubuuka mu bbanga kubanga omugole yaŋŋambye kyetaagisa. Ekyo ekikusasuza. Kati okuŋŋaanya abantu wano bye bimu ku bintu ebisinza okukola ki? Okwonoona obuwangwa bwaffe nti buli muntu naye ate kyasobola kudda mabega kuba wano buli kimu era wekyavanga ne kiranda. Kati bakama baffe abatutwala mu byennono kuba kati nga Emmengo waliyo ministry number mwe tugwa etwala ebyobuwangwa n'ennono embiri n'amasiro. Be bandibadde batukwasaganya ne babuulira okusookera ddala ffe bakama baffe. Kati ffe abakozi abazze obuzi ne tumanya nti bino tebirina kukolebwa bwe biti ne biki naye nga byebyo. Wow. Kansubire omuntu eyabuuza ekibuuzo ekyo afunyemu ekyokuyiga. Waliwo kano katono nnyo. Omwami omu yampita yalina mutabani we ng'ava China. N'antuuza okumala essaawa 3. N'aŋŋamba nti omukolo tekibangako kinyumu. Nga mpa point of view ye. N'aŋŋamba omukolo tegubangako kinyumu. Bwe imagininga omukolo nga omuwala bw'avaayo bw'azina amazina bw'abuuka bw'akkirira bwaga actually yaŋŋamba nti ng'ekigambo kye bakozesa nti mwami weebale butanswaza weebale butakola ki nga ye endaba ye agirabanga gwe abanga adibye nti omuntu yandigendedde mu kitiibwa n'essanyu naye ate si kusussa ssanyu nga lye twandibadde nalyo mu bbaala era kyova ne DJ bw'acekinga ng'alaba ennyimba ze mwagala zeetaaga kinyuma ajja kukuba kiri gwandibadde mukolo gwa kitiibwa nga gulimu essanyu. So kati awo we twaseseetuka era we tulina okudda yalina perspective yeeyo era omukolo gwe twagukola nabo ba Arnold ne ba Eric nawe tokolangako omukolo gwe guti kuba omuwala mu kuvaayo teyazina yajja atambula. Ngambadde Gomez? Yes. Ne bamukuba ebifaananyi bye bwe bamala okumukuba ebifaananyi n'addayo. Abanyina abalungi ne bamuwa ekimuli nga buli kimu bwe kibeera. N'abanyina abalungi tebaazina? Tebaazina. N'ababuuza banene abafuluma? Bonna tebaazina. Wow. Era bwe twamaliriza ne tutegeka after party gye twazinira amazina. Ye kye yali agala okulaba. Kati singa tuba n'abantu abalina endowooza bwe zityo ne bawera tusobola okufuna ekintu ekiri moderate. Fine ayinza obutabeerawo ng'ali mu mugundi. Naye nga ne bugaba amazina ffe tulaba abagole abazina b'endoovu obalaba. Omugole omusajja n'anyweza omukyala kumpi n'ayagala omukiisinga. Nena gwe nalabye ku social media ng'asitudde mukyala we kwanjula nga yambadde Gomez ng'oli ali mu kkanzu. Kati nsonyiwa ekintu ekyo kigazi nnyo nti ate naffe aboogezi ate awo kati tekikyadda kubali bakama baffe nga bwe tubadde tubanene gwe n'otandika giwa muliro musitule n'asitula mu bbanga enduulu neeraya kubanga twagala nnyo vibe omanyi enduulu kyekintu ekisinga obuzibu ennyo. Ayinza omwogezi buli wenkwata omuzindaalo kimanyi nze managinga buli kimu bwe mba nazze nabako bali bonna bali mmanyi gange nze mbagamba musituke mutuule gwe bw'oba oli waka gwamanaginga abantu bano kati omuwala bamusitudde mu bbanga awani amanaginga mwogezi tiba neemukkakkanyeko wansi oso kikola mu magezi so si kugamba nti tubuukebuuke byebyo nno munnange. Wano tuli kusomera nti twazze kuyiga byebyo. Nina client ekira nina era abantu abatera okubuuza kino ekibuuzo naye nganze nze profession yange yakuba bifaananyi era nsobola obbanyonnyola shots ebintu ebimu nsobola obbinyonya naye ne sibinyonnyola mu butuufu bwabyo. Client yambuuza nti osobola okukola okukyala n'okwanjula on the same day era oba wabikola fula eyinza kubeera etya? Kati okukyala kwanjula n'okwanjula kukyala byombi byonna bitambulira wamu. Yes kubanga okukyala ewassenga nga tukongeddeko ako era oba ogenze kwayanjula kyova eri ewassenga fulo eri simple nti omuwala yalaga ssenga omwami okukwanjula naye omwami ono alagibwa ssenga si bazadde. Kati ate okwanjula nti ono ssenga gwe baalaga ate ye alaga abaki
abazadde nti ono ye mwami wange kulwa kivula bakuba kalemera kabogezi akimaleyo kulwa mwala wange nandawula kati agambye nti okwanjula n'okukyala ku lunaku lumu ebintu bikyuse ngera bwe twogedde nti abantu abamu tulina okubategeera okusinziira ku mbeera yaabwe mulimu omuntu ajja okuga nti akomawo wano bonna babadde bweru naye akomawo wano alina ennaku bbiri wanagendera ewa ssenga ekabasanda nga tajja kusobola kati tusobola okukola okwanjula okwokukyala omuwala n'alaga ssenga omuki omwami oluvannyuma ate ssenga n'alaga bali same time same place tewali kikyuse naye ebirabo biri ebyokwanjula ebifuula omukolo ogw'okwanjula ne bireetebwa nga bwe tuzze tubimenya enkoko y'omuko engoye z'abakulu omutwalo then ekirala ekiriwo ekikulu ndowooza byebyo enkoko y'omuko nyambaako naawe bulijjo tubiddaddamu n'ekigula luggi sorry n'omwenge tuguyite mwenge waliwo ekigula luggi ekita ekiwasa n'enjogeza ne certificates zino ze baleetera naye ebyo byo tebigaana certificate bazeeta ne kukyala certificate teziwasa mukazi ebyo tubikola kuwagira Bwakabaka zita must omuntu ozitwala obutazitwala it's not biri recorded certificate ez'emmengo si za nnono nti bw'otazitwala tebakuwa mukyala no tukikola okuwagira Obwakabaka bwe certificate zitandise luvannyuma nnyo omuntu eyawasa omukyala mu 97 teyamuwasa kati waliyo obuwangwa n'ennono nti ennono ebyo tuzze tukola okitegedde obuwangwa bubadde butya kati kiri tukikola kuba kati Obwakabaka bwetaaga okuvujjirira nti tugula certificate n'ogula ey'etaano n'ogula ey'ekkumi ne tugula ekifaananyi kya Kabaka ne Nnaabagereka era okusuula mu nsawo y'Obwakabaka kati ekirala mpozi ky'oyinza okuŋŋamba ekikulu ennyo y'ebbaluwa ewasa kuba y'ebbaluwa osobola okweyongerayo n'ogiregisteringa as customary marriage oba eragira proof of marriage nti kuliko abantu bana abasayininze kati bayongeddeko ne taata azaala omulenzi nti kuliko maama taata omuko senga ne taata azaala omuki omulenzi n'abagole bali nti ekyo ekiwandiiko bwe tuva mu mukolo n'okiraga omuntu ajja kukkiririzaawo nti bano bali mwami na muki na mukyala naye nga bino si bye bikulu ebikulu mu kuwasa gwe mutwalo omuko muwadde enkoko ye engoye oziwaddeyo okitegedde bulungi kati kiringa nga bw'olaba omwenge era nagwo gulina be gusalako tulina baganda baffe abalokole tulina baganda baffe abasiraamu tulina abadiventi tojja baga nti ekiwasa ku bo mwenge nate baganda baffe abakatuliki bo bagunywera bagwagala era ku bo butosobola kujja nga tolina kita kyaki kya mwenge kati kyekikulu bingi nnyo betukola nga si bikulu kuba kati n'ebirala ojja kuŋŋamba ate emigaati ate biki ate entebe okujja nga babikusabidde mubiri kuba ekigufuula omutwalo kyekyo era bingi nnyo ffe betuzze tukola nga tubiraba nti bikolebwa naye nga si bwe birina okubeera oba nga bwe biri naye ng'ate tubikola mu ngeri eri situation lwa mbeera kati ebyo bwe biba bizze ebikulu nga bwe tubimenya ebina omukyala baba bamukuwa wadde muba temwakola kwanju manya kola ki kukyala so mulina okuteeseganya famire zombiri olw'okuba nti tulwawo okweraba waliwo omuntu omu nina omukolo gwe nakoze ndowooza wiki 3 emabega nga olunaku lumu kukyala ate ng'era kwe kwanjula kyokka era y'embaga same place same venue kati ekyo kijja lwawo kiri eri kyembadde gamba nti omuntu ono yatuuka mu ggwanga ku Lwokuna omukolo gwaliyo Lwakutaano natuuka mu ggwanga ku Lwokuna kusanga 8 omukyala we yali yatuuka like nga ku Mande ne bateekateeka naye ng'ataddayo ku Sande kati church yali abalokole naye ng'omusumba gwe bagala bagatta olunaku alina lwa Friday nga tebasobola kukola ate kwanjula embaga before kwanjula nyoga bina tubikola omulundi gumu ebyo byetagisa okuba nga famire eyo
Madeni yakosa kigambo ekinene nga mutegeeragana bulungi. Okitegeera cooperation y'amaanyi kubanga omukyala bwe twakeera ku makya okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 6 twali mu kwanjula. Okwanjula nga bamuli omukyala bwe yafuluma omulundi ogwasooka omugole ye yajjayo omwami n'amulaga ssenga. Ssenga n'amwanjulira bano. Okuzaalibwa ne kubeerawo nga bwe kwali kulina okubeerawo. Buno kubuuza biki byonna tubikoze. Ku ssaawa 6 n'ekitundu ffenna ne tugenda mu lunch. Ng'omuwala tasaze cake nga bwe tugimanyidde mu kwanjula. Ng'era omuwala taleese kabbo ka muwala nga bwe tukimanyidde mu kwanjula. Wabula ebirabo byo byaleetebwa. Kati bwe twagenda mu lunch ne bateekateeka setup eya church. Mu ddiko baali balina engeri gye bakoze nga bw'omanyi. So ne bateeka setup eya church. Musumba najja n'abagatta ku ssaawa 7 ne bagenda kye bayita mu bifaananyi nga naffe bwe twongera okukyusa obuvaazi ate ne tukomawo olugwe tukuba pate zage okwera saa 12 ng'emikolo gyonna 3 giwedde mu kifo kimu. Emikolo 3 kakisinziira bo bakiraba batya. Abo betwogerako bakama baffe bo bakirabira mu perspective ki kyoli alina obudde waliwo ajja okugamba nti bwaze tekijja kukola mujje mukyale bw'alidde omwaka ogujja ali yanjula ate oguddako akola embaga. Omulaga mugende baana bange kuba ekitukozesa bino byonna kufuna mikisa. Embaga kufuna mukisa eri Katonda nti your husband and wife. Okwanjula era nakuba kadde baffe kutuwa ki byonna bisikala byebimu. Kati byonna byakolebwa. Era okunoonya ekifo ekyali nnyo tobaanoonya kubanga abantu baali bangi ate bajjawo ewaka bina garden we twakolera. Era nakyo kijja kuba kibuuzo ky'amaanyi. Omukolo gw'okwanjula gwandibadde mu garden kati olina ennyumba ennaku zino gy'oliko enyirirawo eti genda gwandibaddeyo naye nga kitegeeza nti mu mbeera nga bwekyuse gwandibaddeyo. Okitegedde abantu baffe basobole okukola ki okunyumira. So okukyala kusobola okuba okumpi n'okwanjula wadde si bwe kyandikoze eki si bwe kyandibadde n'olw'embeera. Ebyo nno olina weeyogeredde ku ky'okugamba nti okuleeta bino eby'emmengo ku mukolo gw'okwanjula it's not a must. Si byatteeka. Si kyatteeka. Ne kati ate waliwo abantu abakisusizza ne baleeta ebyobufuzi mu mikolo. Bano baleeta kabaka ne baleeta Nnaabagereka naye ate oli n'aleeta Bobi Wine n'aleeta Museveni. Is it necessary okukola ekintu ekyo kireeka mu mikolo? Ati kati nze nja kuwa opinion yange ng'omuntu. Opinion Sandi kyagadde gwe nga ggwe bo bakikole ekifaananyi ekyo emirundi mingi naye kireeta olwaki ekintu ekyo bakyewala oba bakitwewaza kituleetera okwesosola okusinziira ku bibiina bye tukola ki bye tuwagira. Si buli ali awo nti NRM si buli ali awo nti Wanuupu. No. Yes. Kati mu bo mulimu bojja okunyiiza mulimu abajja okusanyuka. Kati ate waliwo abamu bwe baagala kitambule nga Buganda egezaako kompiitinga ne munnabyabufuzi. Lwaki kati muba mutwala kabaka mutwale gundi omukulembeze we. No. Omukolo gusigale nga gwa buwangwa. Kyovola awo baddo nga nti eri tebikolebwa. Tusigaze ebyo. Kuba munnabyabufuzi leero aba ayokya enkeera n'aba nga takola ki. Nate kabaka ye tetumuyingiza mu ebyo. Kubanga ebbanga kabaka lyamaze ku Namulondo ffe twongera bwongezi kumwagala. Watya nga munnabyabufuzi oyo alina blanda gy'akoze ng'ate ffe tubadde tulina perspective mwe tumulabira. Tugenda mu mukyawa. Ffe kinaasigala kitya nga kiwasaba ng'ekifaananyi. Taata alina right yonna esaba ekintu ky'ayagala okuba omutwalo. Awo nze mba naye. Era ebifaananyi ebisinga ebyo tubadde tugaba nga taata byasaba ng'omutwalo awo tetubinaako buzibu. Naye nze ng'omu sandyagadde munnabyabufuzi kutambuliramu. Era olaba kati ssaawa eno tulina ekizibu ky'abannabyabufuzi nti bajja ne bakuba campaign ku mikolo. Ne boogerera essaawa nga 2 omugole n'atuka okufuluma nga yeekyaye n'aleeta ebbaasa ng'erimu emitwalo 5. Kyokka ng'oluusi abaawudde yawudde. Sikulimba era ffe ebiseera ebisinga tubadde tutula nze ngamba awo abantu baffe bagobere ku advice. Eno sizoni y'abannabyabufuzi okuggyako nga taata w'omuwala munnabyabufuzi. Naye bwe muba nga mmwe temuli ku bannabyabufuzi mukole mukolo gwammwe.
bwe banajja ngo batuli mu lunch break tubaweemuko babuuzeeko bwe tuba tetulina budde mutuleke kuba omuntu gwe tunaawa akalulu era tujja kumuwa oli ejja kujja kolokota omulala abalala balwanira n'emikolo bannabyabufuzi balwanira mu mikolo kubanga gundi awagira kino nono awagira kino ne beesanga omukolo gwakuwasa gwe lwaki atoleeta ebyobufuzi bakolera ali kitunika nga kiri selfish kuba tulina omukolo guliko abantu 10 bwayogera nabo bonna bawulira naye ate gwe omukolo gw'abandi ogusse era tulinako wetwali ne kalondoozi oyo olina agamba muleetanga abantu nga bakitundu kyaffe nga batumanyi kuba ffe tufokasinga ku mugolo ono ne taata kikyayagala munnabyabufuzi ye ayagala ayogere biki be beetaaga okuwulira kati twabaleeta lwaggulo nga tusomba birabo nagamba abantu bazeeyo dda n'ebirabo balina n'ebitu byadde baligenda okumuwa naga oba yasuubiza kyawo naye nga kyampewo kati oli bwe yakwata omuzina naga sebo bikyosuubiza kiri kuba kati tutandike naawe gwakyalinawo ekirabo gabe bali bagenzi nga talina kati ebyobufuzi byawula olaba ne mu famire tekisobola kufenna kuwagira kimu so biba birina okwewalibwa era akirowooza alina kitunuuliramu eyo engeri nga ye kati waliwo omukyala bamuyita Julian yajja ku TikTok n'akomentinga n'agamba nti basavinga batya abagole mu kwanjula nga bo banyankole kubanga bo actually let me read how she commented how to serve guests on my kwanjula etc from Buganda as a Munyankole side like in Ankole we don't do mpombo etc so are we supposed to serve them in Ankole culture or okay kati intermarriages zonna generally tulina kuzirwaninga nga side zombiriri zifunamu kimanyi nti Abanyankole bo emikolo gyabwe oluba okutuuka mutandikirawo kulya nemulya paka baga mukyogera mutya gwatera okwogera olusuku eat till you drop sibe kiri ne baleeta ebibumba nga we tubinyika mu bisi ne baleeta ebiki kyokka ate ffe wano tulina endaba yaffe ey'enjawulo kati omuntu ng'agenda kukyaza Abanyankole basooke bamanye nti bajja Buganda naye omuntu yenna kale ffe twogedde ku Banyankole naye eggwanga lyonna amawanga ag'enjawulo n'obuwangwa bwabwe bwaba babusigaza dafi bw'oba oli Muteeso ng'oyagala omukyala Muganda osigala oli Muteeso naye asigala Muganda kati tubagabudde tutya okubawuliza obulungi nze nandyagadde basooke nakubasaavinga nga bbe ewaabwe bwe kibeera tusookere mu nnyumba tubazaale balye kuba bo ku giveaway zaabwe batandika na kulya wadde bo tebalina mikolo gya mu nnyumba giba gyaggwa dda tubasaavinge then awo wakati era babe nga balina ebibabeezabeezaawo kati empombo ffe tuli Banyankole tetulya mpombo mu bo mulimu abazirya kati ng'oluwombo lw'omuko ffe ne waffe ate lwa buwangwa okitegedde so tujja kulukuwa ssebo ojja ddwekako olulye n'abantu baffe tujja kubateerako naye era kyabuvunaanyizibwa ffe abafumbira bali bannaffe okubateerako era bye baagala batereka akalo kati atestinga oluwombo nga bw'atestinga n'eshabu kuba naffe tubiriddeko nga si bintu byaffe ne kati tutambulira wamu kati ekyo ekituyamba okubanga byonna tubikwasaganyiza wamu era abantu beteeralike abatereka ebyewaabwe n'ebyaffe kuba si yagenda okufumba empombo ezo either zino ezaabako abayingira munda basengo babaani bamaama bazifumba naye waliwo kati abafumba emmere bangi batufumbira emmere ennungi kuba ne bannaffe abo bwe tugenda ewaabwe batufumbira empombo ng'ate bakimanyi nti ewaabwe tebafumba mpombo ne bamanya baani abajja kati waliwo ebintu ebisooka ng'entacweka ebyo tubibateekerateekera n'obawo obusera nettekako akalo nettekako ki ku menu okufiiringa comfortable nabanga abali ewaka exactly kakinga nga bolaba bano abazungu abajja muno okuwasa tubawo emmere gye tulaba nti basobola okugirya naye neyaffe tugiteekako bwe ba mmere ŋŋanda ne tugiteekako eri gye twogera ati baluguke tumula biki byonna ne bibeerako kanaate sitinga era alina kyajjukira nti bwe twagenda okuwasa Namatovu twalya kino na kino na kino oba oli awo ate naye kyekiyinza okumusanyula
kuba ffe tulina okusigaza obuwangwa bwaffe so kati otalina kweraliikirira alina kusigala nga mugumu n'akola ekikola ki ekisoboka. Ndowooza omuzeemu bulungi era akitegedde. Ogenze n'oyogera ku mpombo ekizijjukiza ekibuuzo omukyala kye yabuuza simanyi oba okirinako idea kiyinza okuba kiri little bit traditional. Omukyala yabuuza n'agamba nti kituufu enkoko y'omuko oba empombo tebateekamu munnyo? Enkoko y'omuko teyandibaddemu munnyo. Ebimu mbyogera mu ngeri nga nze. Nga ggwe. Nga nze. Kubanga kyonna ekiba kibaddewo ekintu ekiri traditional ekijjula kyonna ebyo bwe bityo tebibeeramu munnyo. Era kyova olaba kati nga nkomye okufa abatiitiizi. Nti gwe kasita olulyako bwoti wepaba n'olaba nga temuli munnyo. Musinde gw'obosaako. Nze Daffy tulina gye twagenda nga beeraliikirira omuwala. Nga beeraliikirira ssenga w'omuwala okubanga alina bye yataddemu. Naye twagenda ne bumukene buno bwe ba deep frying. Nga bwe tugaayaako bwe tulya. Nga bwe tuyiwa mukono omunnyo. Waliwo omusajja mukulu eyaŋŋamba ogenda mu mikolo olina okubaamu n'omunnyo munene. Kuba ekintu kye baba bataddemu ebintu njogera ku ddagala. Omunnyo guligoba. Era oli ne bw'aba alina bye yataddemu gw'oyongeramu bwongezi munnyo ne weeriira. Twabeera buzibu. Ku ndowooza n'esookerwako. Omunnyo guliperinga emizimu emibi. Kiva bagamba mukozese sea salt, munaabe sea salt, muyiwe sea salt ku business. At a certain point batuufu. Ne bw'ataba sea salt kagube guno omunnyo ogwa bulijjo. Era nagwo gulina bingi bye gukola. Kati ebintu byonna eby'obuwangwa ebijjula ebyo byonna tebibeeramu munnyo. Kubanga oluusi muyinza okuba nga mulimu ebikola ki ebirimu. Obanga tebirina kirimu naye nga bwe bityo byandikoze eki bwe byandibadde. Kati olusanga nga temuli munnyo mulimu amaka gamu nga gali tradition. Naga bwe bityo bwe lulina okubeera lya. Kuba ogenda okuwasa mu famire ng'ogimanyi. Lwaki otandika okutiitiira ku last moment? Kuba oyo senga akuteereddemu ebyo naye wajja kukyala nga tewasiibyeyo. Alina mukyala wo gwodde olw'eggulu. Nga ku Sunday ng'eyongera bakufumbidde oluwombo onodduka misindi. Kati ebimu bye tutya mu kwanjula biraga famire mwe tugenda okuwasa. Kati ate ezo famire mwe tugenda okuwasa just kutuyingiza mu lifetime commitment. Waliwo abantu abamu ng'otunulamu gwe naawe okimanyi. Waliwo abantu abamu be tutunulya bwe ng'olaba abagole naye ng'olaba tebajja kuwangaala. For so many reasons. Nga omusajja endaba ye y'ebintu ndala ku y'omukyala. Omusajja akugambye mulokole nnyo. Gwe bwe wayingiddemu kisenge mwe muyingira musenga mukuba abantu ebifaananyi. Ng'olaba oli oba yasikira alina ebifundikwa nga 8 wansi waliyo ebibbo. Omuwala bamusibyesibye ebintu n'oba kati bano. Era kati lwakuba leero tusinze nnyo okutambulira ku mawanga. Nene eddiini. Imagine nga omusajja musiraamu nnyo eno bakatuliki nnyo. Ebintu ebyo tubiraba ne tubibuusa amaaso. Naye ojja kwesanga nti omwana gwe bazadde agenda kuwummula. Alina emyaka ng'ena. Bamututte mu kyalo. Nabo tebagala kumanya balunda ebisolo byabwe. Kati akaana kali eri bwe katwalayo ebimere. Kati eno omusiraamu awulira afa. Kyova ebintu ebyo ebimu. Bali bagamba nga abantu tebanalowooza kufumbirwa na kuwasa. Babirowoozekera mu planning. Ewaka eri gye mulaga omanye ebiriyo. Ku kiri kye tutandikiddeko. Omuwala gw'ogenda okuwasa oba omusajja ono gw'ogenda okufumbirwa. Onoomusobola mu mbeera ezo ez'okungulu. Naye ne family background kikulu. Okedde ku makya bano abaana bagenda ku church. Gw'ogenda ku muzikiti. Onoosobola nti nja kusobola. Abaana banaabeera mu ddiini ki mubikaanyeeko. Kati ng'oggyeko gino emikolo gye twanguya. Genda okulaba nga bitambudde nga bakola ki nga babyagala. Kubanga n'eddiini kikulu ng'eggwanga bwe likola ki. Twali ne Sebidde oyo. N'omukolo gwe twali tukola gwa Black Americans tuli waka. Kati omukolo gukwajja tuyingidde mu kulya. Ye yasooka n'agenda ku mmere. Oba yamuli mu maaso n'abuuza nga yakafuna emirundi ng'ena.
ngate tali mu nva za Sona Ben ekichi aga Katonda mu ggulu naye nga tuli mu bantu abayingira mu nnyumba balayo abawaka sibanenye bayinza okuba abagenyi babwe abajja bonna bali embizi ne kati ate ffe ba service provider abamu tetugikola ki era ajana nga brother tolia nendo okubuuza abali wali bonna nga bali mu kweri temulya sorry nga buli omu asikasikanya kati ebintu obiraba nti bitunulanga ebyokungulu naye bali babadde bali embizi yaabwe kyere nga kya bulijjo balaba kiri olwokuba afumbiddwa amajidu mbo tukyuse seppiki majidu ojajirya waliwo bwati olaba abaganda baffe abasebenti ebingi bye batalya oba bye batakozesa they need respect for the Sabbath for what kati gojja kusanga nga gw'omwami we okuba bifaananyi oyina okugenda buli Saturday okuba ebifaananyi munasinza ddi alabe ddala nga tekiggwa ebyo bintu era nze ebigimu emikolo gye nsinza okufunamu obuzibu ng'oggyeko kino ekyamawanga kye tutunuulidde ekyeddiini mulimu abantu nga kuba buli omu aba mutuufu buli omu eddiini gy'asoma yeeyo kuba tojja mukakasa nti nkyamu naye coexistence naddala ng'eyingiddemu abaana abasajja omusajja bamugaa gwe musajja olina okukola ki olina okuleeta abaana bano babatayirire nowulira firimu era jjajjaawe azaala maama we yagamba abaana tebabatayirira Ibrahimu na Isaaka ne gundi bagira we bati nga naye alina byakunnyonnyola kyokka olwo mutandikiddewo kale bino tebiri nnyo mu mikolo naye bwe mubikkaanyaako bituyamba at a certain point kubanga na wano wennyini we tutuukidde nga we tugambe tuli mu ddiiro tuli mu kulya omutima gukuba wamu wali abamu abali respectful nga tebabikola tajja kuleeta mbizi mwenna mugirye naye omutima guyinza okufa oli bw'anaga nti ffe eyaffe tugirya buli sande kyokka olumu oyagala okyalire ku taatawo azaala omukyala munyumyemu ku mboozi azenonoyo aba tudde bali mubigatta ebisonsekebwamu n'ekinu ali okulaba oyingidde ebagulu bokweka ku seppiki naye era wavaayo ajja kati nno byebyo muganda wange kati nekira kyenjagala okubuuza buzibu ki bwe mufunye mu bataata nga ba MC bataata b'ewaka abo at least omuntu alaba vidiyo n'amanye nti ebiseera ebisinga mukola ebintu si bye mwali yagadde n'olwokuba nga amateeka ge mufuna omugole yakugamba ebirala taata akugamba birala n'abafamire abamu mubeeramu ba anka abalina ssente nga be balagira be bateekamu ssente embeera eyo mugikwasaganya mu experience ebadde etya mu nsonga eyo guno omulembe abaana basinga bakuze ne bamaama baabwe kati maama najja akuza omwana mu bugubi kati omuwala atuuse okuleeta omwami tumutwala emawokota ewa taata we maama gamba oyo omusajja temumuwa omukisa gwonna okwogera kyokka muli mumaka ge yawasiza nawo omukazi omulala ono yeetololera bweru mu nnyumba alina waakoma taata agamba wano wange mulimu ebintu ebimu bye tutunuulira nga bya buwangwa nnyo kati ng'ebyo maama mulokole tayagala mwanyi taata agamba siya balina okuleeta omwenge ffe tuli basajja bakatoliki ate abaganda muwasa muti omuwala nga tebaani wati bali abajja balokole basalira ku fanero watoto biki nti ajja guleeta kati gwe omwogezi yakuwadde omulimu olusi muwala tebaleeta omwenge nassa munnange ekitegedde nange sigwagala naye ono akola ki akugambye neetaaga ekintu ekyo kati awo waliwo conflict y'amaanyi nawe etera okubeerawo nkireetedde kuba nti abaana nze waliwo omukyalo omu yaŋŋamba nti taata tomuwa omukisa okwogera naye nze ebiseera ebisinga saagala akozesa amaanyi bwe nanyumyamu ne taata kuba yaŋŋamba nawe wonna omunya naye ojja muwulira genda okweyanga taata obusago bwawandako obuwanzi olwo ekyanaawo kyeyali aba nti byakula ne bannyaabwe
kati ne manyono singa muwo mukisa okwogera ne kati ngumumye ntya bana naffe tulina obuzibu mu ndonge naddala eri mu kuzaalibwa agenda kuleeta ebitasaana abaana mbakuume kati oyo omulala gwe mutwala nina yamutwala wa myezi 3 bamuzizza kati kyokka ne maama wanda busagwa oyo ku fiizi talinaako wadde n'ekikumi kati abo ebyo ebizibu ekisinga okusanga ne bwanga bali wamu maama ne taata tewatera kuba buzibu obuzibu singa kubeera mu buno then fe obuzibu bwe tusinga okusanga n'abantu be bano bannakakolako ate nammwe mubalina metroni akava mu mukolo omu ku basisita yakavamu you see at my function fe twasooka kulya my friend oyinza okubanga mu mwasooka kulya naye nga yali era abantu abasinga abakamala emikolo fe tutya buti kubagamba naye gimu giba teginyumye giba n'ebizibu naye tetubakola ki temubagamba kati gwe Daffy bw'olaba ebizibu osalamu bisale mu vidiyo bwe tulaba ebiki tubijjamu then n'ebintu ebirala biba situation ogwojja kujja oŋŋambe nti abange maama nga tazze kubuuza ku bagenyi kati nga wano abako we batuukira muyinza okuba nga mwekunyizza we bamalidde okkuba ebifaananyi ng'abagenyi bali ku mulyango maama tasobola kujja nga tasobola kitegeere oyinza okuba nga ku Google obwekityo bwe kyali naye guno kiganye enkuba etonnye olaba nalaba basooka okuzaala olw'enkuba ne babayingiza munda ne basooka kuzaala then ne bamala era bye bimu ku bitusinga okulwanyisa essaawa eno nti ebikwate kuba kati abantu abasinga ffe abakola emikolo manya nti waba bazaala tukola kino na kino lwaki kubanga kino na kino kati gwe bweweesibako ekyo kimu era olyabeera nagamba batugambye tugenda kubaffe kye tulwanako kimu ndowooza naawe okimanyi mugole waffe kufuluma ku ssaawa 9 nze nga nasa bwe mutuuka 8 nsobola okufuna gurupu just 2 ne nfulumyako omugole ne tulya omugole just tusobole okukola ki naye singa tubanga eno emabega omugole atuuse ku 6 omanyi saidi y'omwami ng'etuuse ku 6 fe tuba tubala nti omuntu by ssaawa 8 era mu bulamu obwa bulijjawo we tuliira emmere omugole afulumyeko gumu because okuva ssaawa 5 6 paka 7 mubuuza 7 8 omugole afulumyeko nga buli omu essanyu likyaliwo 8 9 tulidde 10 10 mbaleese ebirabo awo bwe muba muluddewo nnyo 12 musaze keeke 12 kitundu mugenzi bwe bulamu obwa bulijjo kuba abantu kati tebakyalina patience sijja kukeera ku mukolo ssaawa 4 nveewo ku 2 kati obuzibu ffe bwe tulina bebo bannakakolako Daffy mujje mukube gomesi zaani z'omugole konsepti oba oli ye yagirina mulala gye wagira gwenze obalina ffe waliwo olusi we twagala okweyoolamu nammwe nyange nali ngende ye Masaka ng'omusajja ayagala kukwata konvoyi naye omusajja ajja obujja drone mu baaga emabega nga kimutwalidde eddakiika oba muzikola mutya bwagibuusa bwekka ne mugamba it's okay video bweba teriimu drone shots za gundi ziyingira gwe gira otetenkanya bwe tunaba tuyingira mu parking ofuna tukyali wala okitegedde nga ye takisika kati olw'olujegere olw'abantu nga wakati gwolinawo wali ovuddewo ko obubi ne ba MC wakati gonyiga mangu nayinza okuba wanyigira omwo munda mukuba ebibiri tugenda olusi omwogezi yayogedde nnyo time y'abagole neetuuka n'atagibawa ate tayagala bifaananyi ate naffe waliwo olusi wetutuuka ng'ate nammwe mukuba bingi waliwo badijje we bakyamuka ogenda okuwulira ataddemu akayimba ka saha nakyakala nga ne taata wakyezana ate n'ogamba omwana abadde atya ate n'olusi nga musajja mukulu omuko mukulu okulya nakyakala ng'olaba kituufu alina okuba nga yakyakala omwana ekyamunemesa ate ebyo nabyo birina ebizibu byabyo naye ideally kuba kati wano ku Daffy kimanyi abantu bangi beebuuza ebintu bingi nze amagezi gempa abantu bange olutambi olw'abantu bonna abagenda okukola omukolo funayo akadde nabo si mu meeting eri geno funa meeting ya service provider buli omu yemanye buli omu amanye rules omala obawe omuntu omu agenda okukwasaganya
Daffi tomanyi bulumi bulimu kukubira amasimu ng'essimu yo eriko enamba nga 15 bonna bakuba otuusewa oba ebifaananyi aliru awo gekulamba hono muyaye kale singa mwafuna akasoma nga buli omu akubira essimu bitunyiza n'ate abantu baffe abamu tebabimanyi era eno y'ensonga lwaki abantu bakyawa okujja mu meeting kyemmanyi naawe olwawugenda mu meeting z'emikolo okimanyi otuuka mu meeting gw'olina agreement ndala n'omugole ne batandika okubuuza ebibuuzo otuuka wano saa mmeka kati ogenda tuwa albamu mmeka naye gwe kamera yo naye gwe mwayogera birala oli yakola omukolo mu 97 ffe tuguluba nabo oli Namugongo baagala bifaananyi byekubisiza mu nnyonyo kyokka babagattira ntinda kati Daffi yayina ebibyo byatagenda kunyonyola mu nasandeka yes nze nakola omukolo aga Katonda mu ggulu ono ye mukwano gwange nze nakola embaga Namugongo sorry ewakiso ekavumba nga babagatidde Namugongo naye baalemerako babakubira ebifaananyi emunyonyi kubanga yali chairman bacyankala ala yakola chairman mbu ye bibye babikubira eyo abantu abakolako emikolo bote bamayite egyabwe gyafa tuba tubimanyi just tubasonyiwa busonyi kati bwe bagenda eri tugenda okuddeeka ewa ekavumba aga Katonda mugungazi nsaa 10 n'ezi nempita ajja okusaba n'asaba aba yakasaba bw'ati amatonde enkuba ne gajja ate nga bwe basetingidde abagole basobola kubeerawo neŋŋamba bagende balye naffe kati enkuba neetuwaamu awo mayindoza naye reconsiderate netulya teyakya nali nkyabanjaayo nena n'enkuba akaama ne banjokya kati nenoonya engeri gyenfukamu ow'omugaso saa zaalinga mu 2 awo 3 netugenda mu parking abazze n'ebirabo netubibajjako abagole sebo nabo baali bagumu nnyo bagenda ne bakyusa ne bayimirira ku balcony kugundi awo waliwo awo gundi awo kavumba awo kagundi kalinga kashedi ne bayimirira awo kati yajjanga nga babulizaako awo naye enkuba yali esobola okutonnya ne bwe twandibadde bazze mangu naye kyandibadde kiti abantu bwe bagasse ku 6 ne muvuga buvuzi ne mugenda ne munoonya okukonna ku luguudo lw'Ewakiso waliwo ebifo bingi we basobola okubakubisiza ebifaananyi ne mutuukayo ne babakuba ebifaananyi nga bwe birina okubeera mu kifo ky'okwenyigira eno mu bikwate oba oyagala sikayi y'amazzi era tusobola oginoonya okumpi kati mwe muli tekiniko mukimanyi lwaki otulemerako okusooka okutuzza eno otuzza eri kati eyo y'ensonga lwaki twakuwa meeting mama gundi ofumba keeki anti bakuyita kufumba keeki ofumba keeki nti atuleeterako ddi nga bwe bakugamba alina emitwalo 3 emitwalo 3 owa keeki bagambye wa make-up bamuyita musibi w'abagole omusibi w'abagole naye bamugambye be bamugambye so meetings ziruzinga amakulu muffe ba service providers era simanyi ngeri ki bantu baffe gye kinaabagwamu bamanyi nti agreement ey'omuntu nga Daffi nti alina office ebeera wano kuba nze nina ekyokufiirwa okusinga ate bano abalala bw'oba nga toweesize jangu n'omuntu nga 2 3 twetagisa kusigning agreement ogisigninge tukaanye otherwise kirina obuzibu bungi naddala ffe abali intact n'abantu nti tulaninga program ono mwamugjeewa agambye abantu basooke balye oba agambye tunaalye emmere erirwedde kati abantu b'omukyalo balina omuze nti abantu baba begera emmere ne batandika okutambuza amasowaani omukolo gwe twali tukola ne musajja wange omu ababuuza abaye akaleetako gundi gurupu 2 ng'emmere etandise okuyita mu b'omukyalo omukolo ffe twagala gukola nga gwe Kampala bali baagala gukola nga bebakola ki temukkaanyiza kati eyo challenge eba nnene era ebyo bituviirako okwokya kankubulye Daffi ffe ng'abogezi tulina ebintu ebimu bitulaba naye nga tulina kulwana kuba kati ffe tulina kuprotectinga image eyawaka ono taata n'omugole n'omuko ebimu ne tubimira buki bumize nga bw'ojja okusanga nti abantu abamu bookya kati nze namukwano gwange
oli yava eri meetu amugamba omugole ali ready n'afulumya omugole nga tannafulumya ssenga oba boyina okulowooza kati afulumya omugole ajja bwedda bambuuza kino okufulumya kwa ssenga kwe kujjayo omugole omwana ono gwe babuuza tetunnamulaba oba mwali mu audience tagali ajjirawa nzijja omukubaakaama musajja wange owaayi okulaba nti omugole bw'aba yakatuuka ofulumya ssenga nti nedda bangambye ssenga tali redde nze nfulumizza omugole omugole bwe yafuluma abanaamuwa ekimuli bakimuweerawa okitegedde byonna twatandika kutetenganya fayini baamuwa ekimuli ne kati Daffy ayagala amukuba ebifaananyi ne bbaawe ssenga tannamugjayo tuli mu kutetenganya kati ebyo ebintu obiraba mubikkaanyaako nze saagala nnyo meetings naye nfa okulaba nti omuntu ameetinga physical kubanze biggest market yange ya referrals ndowooza ne social media naye oli bwankubye halo sebo gunja mpadde namba yoke okolera mmeka nti bwe ziti bw'abakkiriza ng'ateekako ssenga mugamba naye nina okusinkana ndowooza oba twandibadde na questionnaire kuba omuntu wombuuza direct ayinza obutakubuulira nti abantu bwe balya obadde wagala balisa ameka wano badde olaba kikyewotamwa ku mikolo by the way singa tufuna omukisa ne tukkiriza abantu baffe bano abateekateeka emikolo n'abajja ku mikolo buli omu yanditubuulidde kiki kyatamwa ku mikolo kuba ebintu bingi bye tukola ku mikolo nga tebabyagala ate ebintu bingi nnyo bye tulowooza nti tubikolera bo ng'ate tebabyagala era gwe n'olwaninga n'okola bino newofuagole naye ng'oli si byaliko kati edda twalinanga enkola lwakuba kati yadibizibwa ey'abantu okusembayo okulya nga omanyi eyo ku ssaawa 12 abantu gye baliira emmere okujja ku mukolo gwo essaawa zino waliwo restaurants nnyingi nzize lwakwagala so kivalaba ekyo tukirwaninga abantu oba bawadde emmere mu kifo ekituufu mu budde obutuufu baliye mu bantu awamu bw'oba nga tolina n'abantu bangi nga serving center weziri awatuuka yaalya paka we bakooyera kuba emmere kati nga bano abantu b'e Kampala tebagenda girwanira buli omu ajja kulya byasobola so ebizibu bingi muganda wange kati ku Sande baadde bankubidde nakunyumiriza kozesanyumiriza mu kamera mu Sande ku Sande omwami yampa omukolo naŋŋamba noonyeza omuntu gw'onookola naye naye bwe yakomawo yali musajja mutabulike naŋŋamba nfunire omuntu nga musiraamu kubanga obusiraamu ne culture waliwo we bukyukamukko nga by'omanyi si byebyo ne tukkaanya musajja mukwano gwange nnyo ne tukkaanya so ku lwokuna nga ŋŋamba abasayidi y'omuwala Banyolo olina omuntu asobola okwogera olunyolo nga mugamba oli musajja twamuwaako dda ssente baitsoke kambeeko gwe nkubira abantu b'enneesigawo nga 2-3 nga bonna bali busy kati nga mbagamba kye tuba tukola tube ne segments mu mukolo Abanyolo bakola n'Abanyolo bakola kuba omukolo guli mu Buganda omuwala akulidde mu Buganda abaka bajja Baganda n'ate nabali bannaffe abava e Bunyolo beetaaga okunyumirwa muki omukolo tufunemu engeri gye tukola ki tugenda okutuuka wali nga abasajja bawambye omukolo mukulu Nasa nga tunatera okumaliriza badde njagala kubuuza kati ze ennyumba ziffe ze tupangisa abantu okukoleramu emikolo perspective yo gwe kiraba otya kikyamu oba si kikyamu mundabayo ensi ekyuse kubanga tulina ebintu kati 3 bye tulwanyisa naye nga tebyonna birina kutambulira wamu waliyo obuwangwa waliyo eddiini waliyo n'enkulaakulana oba modernity kati edda ojja kwesanga omuntu eyali wano emakindye wonna waali wa muntu ki omuntu omu ng'alina space emala okukolerawo byonna by'ayagala kati ffe okugula 5 emakindye kikwetaagisa okukola ennyo kyokka ate ne bw'oba okoze era omukolo tegukola ki tegujjaawo kitegeeza ki nti kiri okke okukolera mu garden naye okuzaalibwa kubeere waka mu kasolya tukeere ku makya tuleete abaana wano tubazaale omukolo tugukolere wagazi kuba emikolo gyafuluma ng'era bwe twaga nti byonna bitukola bikyamu edda abantu bajjanga nga bajja baalubato owulira nti eggaali 3 ze zajja ne zikima omuwala kati abantu bajja emmotoka 2
zonna zize kukima muwala ki omu kati abantu baffe tetulina wakubateeka buli omu avudde mu bitundu byenjawulo buli omu alina okunyumirwa kusinza ku bitwetaaga naye okuzaalibwa omukisa ogwo gwe mukulu era kyova bwe tubeera mu nnyumba tubagamba ogwo gwe mukolo muki omukulu bino ebyokuddayo bamuwadde ebirabo baleese keesi baleese kyebe na byonna jasi byakunyumirwamu be bibeere mu gadeni kati nze advice gye nnyinza okuwa abantu baffe nti okuzaalibwa kuno njagala nnyo kubeerewo eggulo limu day before kuba bw'ogamba nti tusookere newaka tudde eno wabeerawo okuzanyira mu budde ebiseera ebisinga tutera nnyo okuzanyira mu budde ojja kusanga distance mpanvu tuvuza amamotoka ate bali eryo balindisizza kimanye eno twagalayo abantu 10 oba 8 abagenda okubeera mu kuzaalibwa ate bali bagenze direct esisa kyokka ffe tulina masuba ne bwe mukikola eggulo limu ne mubagabula ne mubazaala nabo ne batuwa ebyaffe kitegeeza eri gye tugenda ffe tukola mukolo gwa kubawa buwi muwala na kunyumirwa kiryoke kuba tukyasobola kirwanyisa naye era kituwa okukola kati fe abakyalina amaanyi tukole nnyo tufune wagazi tusobole okufuna wagazi kuba kati gwe Daffi wandibadde olina ennyumba eruwafu ng'olina n'ennyumba enakasongola kati ng'eri enakasongola olinayo faamu abaagala obbakuba ebifaananyi nga balina ente obakubira eyo olindirayo n'embalaasi kati emikolo ojja giteeka eyo ne kati si buli omuntu ajja kufuna obwo obusobozi kuba obulamu bwe butyo bwe bugamba bwe kiba nga bwe kityo bwe kibadde tugende mu gadeni yaffe tufune omukisa nga guvudde waka mu kasolya kuba mwe gusookera ebyo nno munnange ne kati Musinasa akasemberayo ddala ekisemberayo ddala omanyi ndwawo okufuna kati nansonyi okubuuza bino mbeerawo jaswa kubanga obeera busy nga nange ate Musinasa okikwasagana ntya okuba nga osobola okukola okwanjula n'embaga the same time kati embaga achale obuze ekibuzo ekisinga obulungi omuntu omu yandikomendinga okumpa embaga oli nankubira ne mugamba ndi mukwanjula kati ngenda kukubirako olw'eggulo bwe nakubira gayi teyaddamu kwata masimu oli serious era nze baklanti b'embaga sibagamba nnyo nti nina okwanjula okujjako nga ndaba ng'obalabye status oba nakebera ku social media embaga byeyagala birala embaga eri quick embaga teganya nnyo okulondobereza embaga eyagala vibe era kati ebintu ebisinga byekisinga kati okulwanako kwe kubanga embaga zikendeza speech nze mpulira obulumi Daffi omuntu waŋŋamba nti okwanjula kusinga embaga okunyuma ng'ate embaga yeyandisinze kuba embaga tuli free embaga amazina gonna tugazina gali geobadde oyogerako kyokka ate kwanjula tetugakola ki tetugazina kati Nasa asobola atya bino bikwasaganya kuba nze nasooka kukola bino wasooka kukola mbaga omanyi buno buweereza buno bwe tuliko oba nkyogedde bubi ne Katonda yakutuma it's a calling so bye tukola bibeera ne training naye obeera n'ekintu kati golaba nti okwata kamera n'omulala n'agikwata gwe waliwo ango mw'otunuulira akugambye nti ddiko mubi gekulaba omulala anoonya epolo mwakubira ekifaananyi byokukyanga kirimu ati so that art abantu abasinga tebagirina nti omuntu asobola okukola okwanjula n'embaga naye ffe abaasookera mu mbaga tusobola okukola okwanjula kuba tokwanjulako kwangu kuba kugwa dialogue teri mbaga emenya nga mbaga y'omu oli bwogu kati ate abamu bwe tubeera ababiri tuba time wasting n'oleeta n'ebijjoka ebitanyuma abantu beekyaye abantu tebawuliriza music omanye endongo kati nga ku mbaga kyekintu kye baba basinga okwagala okuwulira bwe bali ebintu byabe bwe balinywa ebintu byabwe bawe bye baagala banyumirwe yingiza abagole mukole buli kimu kati era ebintu ebimu ebisinza okwonoona embaga kwe kulowooza nti bakadde baffe bakama baffe baganda baffe bonna balina kutubuulirira ku mbaga omanyi okwanjulako tukuyina kungi kyova nsinze nnyo okwekubira ku mbaga embaga entuufu yandibadde na bubaka butuyozaayoza sina kutubuulirira photography fraternity Daffi mwava efuna omuntu omu agambe bannaye tukwagadde actually waliwo games nyingi nnyo ennaku zino ezinvolving abantu tusobola n'okufuna ziri ze mwakolanga nga memory lane
kati ne mubikyusa ne tubanga obubaka obwo buyitirana ku screen kuba ku screen tubutema fabamu tukyamuka ogenza okuyita oyise sengaawo weegundi oyise gundi oweegundi ne boogera embaga neetama ng'ate embaga yandibaddemu interesting kubanga abantu baba bali free abagole abo balaba abamu babeera ne gawuni zaabwe nga 6 abayimbi abaki so ogiwa obudde ate nammwe bamenya nnyo kuba mukeera okutandika okuba abagole nga bakyali eri munda gye baasuze okutuusa olw'eggulo ffe we tugamba nti kukasuka kimuli wadde abazungu bakikasukira ku kyaki so kati ebyo byonna okubisobola obutuufu bwabyo nze we mba ngenda kukola embaga mbuuza omugole kikyayagala nakubulya bye yalaba kati ffe tulaba emikolo nze ndaba emikolo egy'aba Nigeria kuba embaga si yaffe embaga eriye global nola ku South Africa be bakola olaba n'abana Kenya abo batuli wala nnyo olaba emikolo gyabwe ginyuma kabeba M7 abana Kenya bamaanyi bagayi baddala kati ffe wano abantu basobola okukola embaga ebiri serious batono tubabalira ku ngalo wadde weebali kati kubanga tukola ngeri nganga production bwe tumala okuyingiza abagole tuzeeko kyomanyi lwaki church ziri organize bayina kye bayita okukumba bwe bakubuuza kino ddamu ki bw'oba ofuluma ofulumira ku guno omukono naye ng'okimanyi n'embaga bwe yandibadde naye kati abamu bagenzi bakipiikinga bafunako abaana bakatumwa ne babayigiriza amazina amalungi agatali gali then omugole n'atajja ng'ate ali bwali mulimu abagole abajja ng'akooye era embaga eyo nayo ndowooza tuligifunira lunaku lulala okimanyi nti abagole bagenda okutuuka okubayingiza mu garden nga tebannalya mu bajeti zino ezikolebwa ku mbaga tebabala breakfast y'abagole simanyi lwaki kyokka nga balinako obwana obuto balinako ku woteri gye basize tekuli bed and breakfast bagenda okubuleetanga obwana bw'ekyaye ng'omukolo tegunyuma mwe ba MC mwalidde Rolex mubuukabuuka naye nga bakyalimu wadde ettondo ly'otwanyi nze era kasi omugole mutukako bwende mubuuza mulina package ya breakfast bwe mba temulina breakfast muteke snacks mu mmotoka enjala eruma abagole bwekya katobangako omugole ate nali mbadde omugole tuli mu kamera yinza okwogera ebyesiba enjala eruma abagole nze ntunulira emperekeze ng'akulaba onywa amazzi gaga nayagala gaesooka ompeeko naye nga mbagamba ntandika n'emperekeze muyingire uwa azinaafa kati kulina okubaako ebintu ebyo bwe bityo era ndowooza lumu tulibanga tugaidinga abantu on how to have a better wedding ebyo ebintu abantu babibuusa amaaso ne batabitunuulira changing rooms ku gardens ezo bagenda okutuuka mu changing room temuli ndabirwamu temuli katebe mwe batuula nze olusi mbiconsideringa naye togenda kutuuka nga bali balina agreement ndala temuli light kati omugole bamuzaako makeup naye nga waali tewali light kimanyi nono wa makeup artist ow'embaga ng'ejyabeerawo ne move alina bingi byatatambula nabyo tomunenya kati gwe tewabitunuulidde mu room changing room temuli toilet ekyo ekiteeteeyi wali webuzizaako omugole engeri gye yeeyambamu gwe totulagakaawo ku mbaga nogala naye kati ono omugole atudde wano yeetereza atya bw'aba ayagala okukola namba 1 oba 2 kati okwetereza kw'omugole kwandibadde mu changing room nga mwayingidde oba ajjamu eyo gown mulimu akakantu ke bateekamu oba kayita tegwamanyi oluzungu akabanga akagirako akasepulingi n'akajjamu neyeetereza yes kati ebyo byonna biba considered kati ezo technicalities abantu abasinga tebazimanyi ate nga zitta emikolo bye tulwanalwanako awo n'ogamba abasooke bateekemu keeki basale tunaasavinga oluvannyuma ng'omugole afa nassa gawuni enzita yajambadde kuva ssaawa 4 tuli mu 10 afa si lwe lugoye olwa bulijjo lw'otambuliramu ebyo nno munnange yoyo MC Nassa kati nga tunaba nakumaliriza tubadde tusaba abantu baffe babuuzeko basomere kanamba k'essimu tuwunzike naye nga abalaba Daffy ekyo ekiddako kinnema naye nga kiraka kiri Arts Daffy Arts
podcast nze biduluza kola mikolo basobola okunoonyako ku social media wonna nkozesa biduluza. So enamba yange eri simu eri 0703 08 23 26 nga tunyumyamu okulonda omuntu agenda okukola omukolo gwo ekimwetagisa kubanga ayogera nnyo no kimwetagisa kubanga amanyi ddi nawa kati awo tusinga okulemererwa. Tulina anko waffe ayogera nnyo, tulina gundi ajja kusobola okubeera MC blaza waliwo blaza ku church ajja kimala. You need somebody professional ngera ataga nti buli akwata kamera akuba ebifaananyi ebirungi. You need somebody professional. Mwebale. Okay. Yoyo abada MC Nasa biduluza nga bulijjo tutera okubeera naye wano n'abanga tusomesaamu ku nsonga z'emikolo so nga bulijjo kyemanyi ofunyemu ekyokuyiga era ebibuuzo bisigale nga bijja luno wa mu nnyumba tujja kusigala nga tumweyongera tujja kufuna ne ba MC abalala abakawulityazi endala tujja kufuna abateeso tujja kufuna abanyo tujja kufuna abalala. So we just keep on watching this, sharing and commenting. That as photography, that as podcast, forever sweetest bond, as you know, we do it every day. Was on the camera as usual. Yes, peace and love. We meet next time. Yeah, man.